amba bulldozer eyakuba kadasuuta akalulu yaluma olwalo olw'omuntu omunene mu Busoga yaviireyo yakoba ati service commission eya district eyeidinda njemereza waire nga azira buyinza bwemereza service commission nga tabise mu council ye yaba supervisor akoba ati enguzi efuuse enguzi kino kiyiririre kikobebwa mbu yalina abantu be aya akakiiko kayima abantu be emirimu kabasuulere mbera ati mwami batwala ono okulimba kubi tumusiime kuku n'omukulembeze gano mu Jinja City gano ali active mu Jinja district tuyikirize tudeeme oba omwenda oba tomwenda batwala ali active ino ate obona nga ali kumpi ino n'abantu kuba eriyo omuntu okukulonda ngaye ng'okuba mu bantu n'okubakolera ekiri nga bakulembeza basinga byolowooza kubasabiriza sente buli lweda nti balowooza nti mujja kusaba sente era akolera yakali muna tonsaba sente nzira era nga balowooza kituufu kiba kituufu mwami mulwanyi anti niwe obalaga oti olina mwami batwala tasobola kumukoba oti mpa sente kusinzira ku kalakita ye gyatambuzaamu ebintu bye asobola okukusiima yakuwa musaada ali kugamba mukozi era nze musiima obukozi naye tujja kwogera ku nsonga z'entalo ezalina n'abakulembeze bona bamulumba nti bw'otunulira nti kati ovuddewo oyimiriza akakiiko ka district service commission n'okuba temukwatagana mutuufu ife twayogera ku wano kakiiko akaali esente edde enguudo okire nga oluguudo minisitule balulyamu emirundi ebiri pulezidenti eddaoni yakati n'oluguudo lutuuka lwango balimu okukola era bayongera sente batwalayo tasobola malako kisanja nga tayiye bukiiko buli bw'aba alonze mutuufu abalini byali kubona kitegeeza nti walina okubeerawo enkwatagana y'abakulembeze ono alinako eyayogeraku lwe twasembayo okuba wano ono alinayo akoba ati bano nga balwire bakole mukola ekyafu muna nali ndowooza nti omusaada oba ayogere bubi ayenaera ku mikutu okwo ng'abantu baliko bati oyo balaza niye ekintu kyayogere nekyo bakyusekyuse kwaki teri kutambula emirimu tegiriikolebwa kifo ki kyennyini kifo kikyoli kwenda Busoga Kingdom ekyuse bakyuse cabinet nayo emyaka 14 so katubale kuva Katikkiro nga ni Kingdom esobola ozikanga tuve kwawa Katikkiro oyagala bakyuse Katikkiro wa Busoga obuzadono bana era bakyuse bolowooza babakukufa kale tuyida akyusa katoguminkirize tuba tukyali awo mbudde obw'okumakya omukulu patron ow'ekisinde eky'ebyobufuzi ekiyitibwa ekya Patriotic League of Uganda mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Uganda General Muhoozi Kayinere Lugaba n'akola ekyukakyuka era mu bakulembeze alonze Honorable Fadilu Twala omubaka wa Parliament mu bitundu eby'Ekapitolo eyo bamulonze okusobola okuba nga bati abeera omutesitesi omukulu ow'ekisinde kino ekifo ekibaddemu omusajjawo gwe bayita David Kabanda. So David Kabanda bamusudde ebbali. David Kabanda tebamusubire. Yali yasaba nga akazita akawulira okuva lwe yalumba Anita Among. Yakoba ati bana abantu bakwagana ku mikolo bakuvuma. Nenda kwera ku ati nzere kambivemu. Muhoozi yakoba ati toyida agolola. Waliwo ensonga bbiri eza Kabanda. Abamu bagamba nti akazito kali akamutereddwako jukira lwadde bamutuma naye n'ajja mu public n'abikola abantu ne bamulaba bubi Anita Among mulwanyi bwayogedde then wabeerawo akazito akalala ke bagambye nti essente ziri ze basolooza mu mazaalibwa ga General Muhoozi birthday kololo nti tewali accountability tezirabikawo then ekyokubiri newabeerawo abagambye nti omukulu amuzizza wano ebbali asobole okumuwa ekifo kya bamuwe ku kifo kya minisita kubiri ebifo ebyasigala kuba waliwo ebifo bibiri waliwo ekifo kiri ekyo ye mwene Kabanda bw'abaire ayogera akobye ati ali kujja concentrating ino saawa eno ku agriculture abaire alibona nga ekifo kino idukira chansi yona Uganda yona kiri mulemesa okukola emirimu gye gyamulonza nga MOP era yasaba akulira ekisinde ki PLU nti bw'ayira mu okulonda alonda omuntu nga ti mubaka wa Parliament bakole nga NRM nga mubani Secretary General nga ye omulimu gwe n'ogwo kubanga gwo munene olina otambula Uganda yona aye empegano bobanga oli wakutambula Uganda olina okuba mu Parliament olina okulingirira
president byeyakobye nti omubaka yena atatambuze programu da gavumenti mu kitundu kye oyo ajja kungwaku kiba kiremesa so ng'aliko batya leka mpuumulemuku n'abandi batandikirawo bakole ejjaibwe we tujja kwekalira eyo